bakoze plan okubba bilioni 3 owa UPDF eyaluse olukwe bamusse bibino babikuleetedde wano ojja kubisomako obirabe iso ne poliisi bayombedde ssente bakuleetedde abamu ku basajja nga batudde na ku ttaka kaakati bagamba batya ababbi babiri bakubiddwa amasasi ekyambogo okumpi ne office ekola pamiti ku lwokubiri akawungeezi bamaze olunaku lulamba nga balimisa ekimotoka kya kampuni ey'owannannyini etambuza ssente za Stanbic Bank mu kiseera kyekimu emmundu zaavuddeyo n'amaloboozi ne gasituka poliisi n'ekitongole kya ISO bwe batandise okukayanira ekimotoka kya ssente Private Bright Tulyasingula eyaliko mu ggye erikuuma President era Special Forces Command n'omulala eyategerekeseeko erya Edi lyokka be baakubiddwa amasasi nga bagezaako okwetaasa ku bambega b'ekitongole ekiketta ku ggwanga ekya ISO ababadde babalemesa okunyaga ensimbi bakuleetedde wano omu ku basirikale ba ISO mukambwe muzibu nnyonnyonnyonyo atunudde wano akutte ebibokisi bya ssente abizaayo yo oyinza okugamba nti tazaagala osinga naye abadde wafunda osanga ekintu ekimu yandigeze nakyo naye akati wuuno bamukuleetedde ojja kumusomako nomulabe kakati bagambye nti nno banka ezimu zirimu ababbi bwe kiri kaka yagambye nti nno bafuna amawulire ku bubbi obwali bupangiddwa ennaku nnya emabega era babadde balindirira essaawa ababbi lwe banaalumba babakoleko kakati yagambye nti nno ku lwokubiri ababbi lwe balumbye babadde balina kubakolako nga tebannava kayunga wabula ne bakereesebwa wamu n'okubalondola okuva emukono yannyonnyodde nti nno okubakubira ekyambogo babadde tebaagala kulumya basalumanya kwe kubalindira mu kyererezi awatali bantu yagambye nti nno mu banka n'abantu abakola bizinesi ezirimu ssente ennyingi mu bo mwe muli abantu abakolagana n'ababbi ababatigomya bwe kiri tewali ako kubuusabuusa kaakati muka SK Mbuga bamugobeza